Bisere bisinga ekingumya. Nfuna ebisoomoza bingi mu Kampala muno. Oba mbuweereza muno. Naye ekingumya nti Katonda talina gwe yeebuzako bwe yali ampita. Era abantu abasinze okulwanagana nange bawalwanagana na Katonda lwakuba nti yalonda nze. Nange saateekayo application. Naye entalo bw'oba obaze okuva kumpi 2013 ndi mu ntalo. Olwanye entalo yalwana naye olw'okutaano lwa wiiki ewedde lwalaze abalabe lwakuba sitaani tawanika era kyenjagala abakkiriza bakope naye ku mubi naye obaako ky'okoppayo n'omubi naye obaako ky'omukopako kyenjagala abakkiriza bakope ku sitaani wadde straight agakopa ku sitaani kwe kulemerako okwo sitaani alemerako tujuziza ebisaawe tujuziza Kanani tugenze kolola jjudde abooze naye era asigala akyayimusa abantu to defame me the person of me asigala sitani akyayimusa abanavuma Suzani abanakola batya abanayomba abanasala emisango naye nga bonna effort yabwe ebeereegi abantu tebaddamu okuŋŋaana naye abantu baganye bakyaliwo Yesu yagamba bw'ati nti awali omulambo twena bwogobawo nsega awali omulambo ensega bwe zikuŋŋaanira yagereza ku kintu ekifanaganako bwe kityo ekitawulika kaakati naffe tuyinza okuleetayo ekirala nti awali ekintu ekyafudde ekiwunya twena bwoganawo nsowera ndowooza tukyongere you are welcome awali amafuta era nalwo tosobola twena bwoganawo bantu eriyo omuntu akuwuliriza noyogera byonna byogedde ku bugingo bw'obimaliriza n'akizula nti ate gwe tolina mandeeti mufukako mafuta n'agamba ebyabugingo kabeere byabugingo nze ŋŋenze lwakino kye bamutuma okukola ndabye ba pull him down b'otosobola kubala naye tekiina kye kyali kikosezza ogambe nti olw'okuba tewaliiwo Katonda gwe